Kirumira yakwatibwa gye buvuddeko kubigambibwa nti yali enguzi era naggalirwa ennaku 2 wabula oluvannyuma n'ateebwa. Oli mu kuvuga mmotoka. Ono akomyewo ku mirimu gye era ng'asoose kulawuna kitundu kye. Wabula nga bwe bagamba nti nnyinimu wataba ebikere bitemba enju, kigambibwa nti nono watabadde obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino bubadde bulinnya enkandaggo. Barabiriza abakazi b'amanda, abakazi b'ebyanja, ababiti bakoro. Tuzuna tutebase. Ab'ebicupuli bonna tubategeeza nti afande waffe akomyewo, tugenda mwenna bakwatako n'amaanyi n'omukono gw'ekyuma. Mwebale nnyo mwebalire ddala okusabira mwami Kirumira okudda. Katonda tali yanguzi. Katonda tali aki. Mwebale nnyo okwebaza mwami Kirumira weebale emirimu gy'otukozemu mu Nansana. Kirumira wano wasinzidde n'awera okufaafagana n'ababbi mu kikwekweto kyayise Return of Order. Nimidde wano ku ttaka ly'e Nansana okukakasa mmwe nti ngenda kubaweereza n'obwesimbu Nansana abantu bene babeera ku mukeeke olw'ababbi abalina mikwano mu poliisi. Kati nsaba Katonda tusinzire wano tusabe essaala, tufuneyo imaamu, tufuneyo mulokole, tufuneyo katuliki, tusabe essaala abapoliisi ababbi baffe laddu. Wano era aliko abasibe 2 batadde ababadde bakwatibwa ogwa kireerese. Simanyi. Kisirani ki? Simanyi nakumanya. Mukisanyi nakwata wampasentezo me. Sinayo nakuwa yadde lwataano. Kirumira era asabye abagezako okumulwanyisa nti bakwatagane basobole okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Peter Muwes, NTV ku ssaawa emu.